Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahinda Otafire alabudde abasirikale ba poliisi okukuuma empisa n'okukola obulungi emirimu gyabwe kubanga gavumenti egenda kubakolera buli kyetaagisa okusitula obulamu bwabwe omuli n'okubazimbira amayumba. General Otafire okwogera bino abadde ku mukolo kwasomedde amannya g'abasirikale ba poliisi 1638 President Museveni be yalinyisizza amadaala. Omukolo minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahinda Otafire kwasomedde amannya g'abasirikale President Museveni balinyisiza eddaala gubadde ku kitebe kya minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga wano mu Kampala. Ku bana 1638 mwenda bavudde ku ddaala lya Commissioner of Police okudda ku ddaala lya Senior Commissioner of Police 17 okuva ku ddaala lya Assistant Commissioner okudda ku lya Commissioner of Police n'abalala. Omwandiisi w'akakiiko ka poliisi Hajjabbe boogere awabudde abantu nti ssentebe wa Uganda Police Authority ye minisita w'ensonga z'omunda General Kahinda Otafire n'amyukibwa General Muhoozi minisita w'ensonga z'omunda nga ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth-Ochola aliko nga mukiise. We have the IGP. I think we will not make any mistake again with the IGP, the chair of the Uganda Police Authority. He is a member of the Uganda Police Authority. Otafire agambye nti kirungi okusiima abasirikale abakoze obulungi kuba omulimu gwabwe si mwangu. Omuntu abadde mu poliisi amazimu ebbanga ddene ng'akola nga talina musango talina kyemuvunaana asaanidde okufuna promotion. Agamba nti waliwo enginiya yamala emyaka 27 ku ddaala lya ASP nga waliwo ne police constable yamutuukirira n'amutegeeza nga bamaze ebbanga lya myaka 30 ku ddaala eryo. Asabye abaduumira poliisi ku mitendera egy'enjawulo okulaba nga bakwasa bakulembera empisa. Kubanga poliisi bw'okwata mpola mpola balema mubadde mubiraba ku luno kati n'agambye poliisi bano be mukulembera bakwasa amaanyi kyemulabye nga mbadde ngamba nti DPC ateeka okubawa amaanyi kulaba nti district ye abapoliisi bonna obali wa Mbega obali ani akola emirimu gye. Otafire ategeeza nti agenda kuwummula naye ng'ayagala okuleka ng'azimbidde abasirikale amayumba. Twagala kubazimbira amayumba naye twafunye ekirowoozo ekigamba nti ate tuzimbira poliisi yokka tuzimbire n'abamakomera n'aba immigration bazimbire wamu ate permanent secretary ekyo kiteeso yeyakireese. Akigumiza nti buli kimu agenda kukibakolera naye nga abanalemererwa okukola omulimu gwabwe bakugobebwa. Bw'obanga oli ku region oliawo ngo tokola obeera oyenjeera bw'obeera osula mu dansi oli mutamiivu bakulopa wa inspector general bakugobe naye nga senabagoba kasooke mbawe enkizo mbawe amadaala mbawe omusaala mbawe uniform mbawe amayumba ndyoke mukole ki we call it stick and carrot. Suleiman Mutebi yakusakidde gule ino.